Bwana Dirisa Musuza. Bwana Dirisa Musuza. President wa Federation. Eddy Kenzo Atulise Nakaabira ku interview. Eddy Kenzo ye president wa Federation egatta abayimbi mu ggwanga erya Uganda. Yabadde ku interview emu okumubuuza ebibuuzo ng'anyumya ennaku gy'ayiseemu n'ebbanga lye yamala ku street. Yagambye nti ku street yakulirako yamalako emyaka egiwera ddala 13 nga tamanyi bakadde be. Eyo ndowooza y'embeera yamuviiriddemu okukaaba. Eddy Kenzo abantu beebuuza nti eyo kale fine emboozi ziza zinyumiza abantu ab'enjawulo. Kabadde kaseera katuufu okukaabira ku interview. Tetumanyi katulaba katambika Eddy Kenzo Musuuza kiki ebyabaddewo ng'abuuzibwa ebibuuzo ebyamuleetedde n'okukaabira ku interview. Bwana Dirisa Musuza. Bwana Dirisa Musuza. President wa Federation. Aye musajja gwe. Ogenda kukomya di okwekaalya buli wobeera nti kati ofunye akakisa. Oli mu kugibwako interview. Ogenda kukomyawo okupuleyinga lukadi lwa sympathy. Sympathy. Tukuyite Mr. Sympathy. You know? Oli ku extraordinary TV interview. CNN, African Voices. You know? Omusajja lali Madowo akukubye layini. You know? Akupulingidde crowd audience ojiwe ekituufu ky'olina okugiwa. Uzimu kwekaalya fighting tears. Eddirisa kituwabadde ku bukedde. Ekituwabadde ku BBS. Ekituwabadde ku YouTube channel. Eddirisa Musuuza. You know? Ekituwabadde ku international media. Ensi ng'egenda kwoleka amaaso. Awo wootudde batiwa Savage batuddewo. Wa Akon. Yemi Alamide. You know, batuddewo awo ba Enzazi batuddewo awo. Gwabalabyeko nga walabako ku shows awe nga bagenda emotional. Beekaalya obuzigazika. You know, program eri straight. Bwana Dirisa nti emyaka gyange 13 gye namala ku street. You know, Katonda nyambye. Kubanga eyo past yo. Ye kufudde kikyoli. No need okuddawo kaabe osikika sympathy ako omuzungu kataka eyo kadi tekola ku muzungu ne ku bantu ababuufu eyo kadi tekola. You know, show eri clear nti drive us nga gwo muyimbi mu bulamu bwo wootuuse ovudde wa ositudde baani amaanyi go netutumulyo olikozesezza otyo okusitula abalala abafaanana okubeera ku mu mbeera gye walimu emabega emyaka 13. Dirisa oba wakulira ku street emyaka 13. That's your life. It's okay. Katonda n'akuyamba nawe ng'otaddemu amaanyi go n'ova ku streets n'otuukako wooli. Bw'oba oyogera ku mupiira nti soka nabeera ku Masaka Recreation nga nkuba akapiira. Ninako ne katanyamba kuva nti katumbula ekitone kyange ate ne nnyingira omuziki n'entandika music n'engeri gye nalwana kasaawe eri ku Masaka Recreation. You know, abaana be nalinga nabo nga tukuba eddiba olwokuba nalina passion y'omupiira guno eno nange nasalawo nkole football academy situle ekitone ky'abaana bano. You know, era academy yange yeeno era abaana be bano abamu tubaweerera basoma essomero kubasomera lyerino. You know, that's life. Kino kye bayita gwe mulamu gwa studio kuwabadde. You know, nti ne mu music talent zempromoting ze zino. You know, studio yino nagiteekawo nalobinga studio yino abaana abalina ebitone byabwe abasobola okuyimba mbawa ne barecordingira for free. You know, ate nyimba zawe nemba yambako zitambuza nenzi promoting nga mpita ku social media handles zange.
no abana ba dansa nabaterawo holo nembafunia ne trainer kuba nange nali muzinyi kino kitiraga submission nti ghetto kids ngenda ina ba ghetto kids kati abo bali abo ba ghetto kids ze nabakwatako no kino kiri kugwe, this is your life weka kutugamba bwana Dirisa nti program tewagimanya gye wali ogendako panga zino program obeero gyetegegedde gwoteekayo okusaba sigamba nti CNN yakuguddeko bugwe sigamba nti Lala Modowa yakuguddeko bugwe eyo muna Kenya nti wabadde teweetegese kubanga wagenda okuwandiikamu n'oteekayo okusabako ng'era obayita bakuggyeko interview obawe story yo ng'oledde weeteeseteese si yakuddawo bakubuuza ate okunyakunya amaziga osangula amaziga Bobi Wine omulabako ng'akaabakaba ku bisha ebyo kwanga Bobi Wine yikatizi interview abadde azifunanga international interviews era nga bamubuuza story life story ye naye gubadde omulaba emirundi emeka ng'akaabakaaba abantu bakuteereddewo layini nti you have to go emotional muntu muwe kicheche kinamuletera okubeera emotional so sigwa ate okwefuula emotional no public gyoyina okusikala layini ya emotional ng'ogiwe ebyo byolaga nti kati gwe byoyambyeko abaana abayita mu lifestyle yemu gye wayitamu so sikuddawo okwekaajakaaja ate ekirooto kyange kuyamba kutumbula bitone olwaleero story yo teyawukana neya Bobi Wine mu kutandika toli yali mu ghetto z'Ekamwokya ng'akuba amatafaali gwe wali ku streets mwenna ne musisimuka ne muvaayo kyannaku nti ate gwe Edilisa story yo weetuuka ate eraga nti abatulira ebitone by'abaana gwe bw'okuutira akadingidi kino kyandibadde kikola nnyo amakulu nti up to now you advocate for talent promoting talent in the country kubanga bwana Dirisa okimanyi bulungi nti bwe tuba ne system ennungi olwaleero singa oyinawo babwana Dirisa abali mu lifestyle yo nga 13 oba 20 ne weebuze lwaki system yasobola kuproducinga gwe bwana Dirisa gwe wekka era ne producinga Bobi Wine yekka Dirisa omanyi abaana abakubye ebikonde olwayo bali ku street bakwa street cuff naye nga abaana balina talent wano mu bikonde omanyi atuulidde talent wano genda mu soccer academies olabe ekiri mu academies omupiira wano nze ndaba wano Bebekulu yafane ku mutabani we ateekamu maanyi buli kyonna ekisoboka era singa tataddemu maanyi singa nti gavumenti eri mu kulwanira ebitone singa Alpha tali waali so kino kye tubagamba bwana Dirisa nti olwaleero system Dirisa bw'oba wavaayo system ogolowooza singa ebadde nterevu bameka abandi baddewo nga gwe bwana Dirisa bwana Dirisa bw'ovaawo ng'ogamba Bobi Wine yuuza okirayi nti naawe oli yuuza nti kakati olwayo ba ghetto kids bw'owaayo nga submission yo wakwata wano abayimbi bulu okuba obwongo bunafu n'obakolamu ka federation kubanga kino kyonna wakibala you were submitting nti ogenda kujja kasho kano basajja bato batutte erimbu balunde emmale simanyi balunde ensoozi kati gwe olaga ensi nti ogezaako okusitula ebitone by'abayimbi banna abalala era obalaga tiwaliwo part time jobs oba side work jobs bwe basobola okwenyigira mu projects obw'enjawulo yutunga okulunda ensonzi n'emmale era byowaddulagayo byowaddeyo kati awani atabeera yuza bwana Dirisa musuuza bwe kibanga ddala olwana okulaba nti otumbula bitone wano olina okuba ne studio nga weeri nga wagira obinga dda studio promoting ebitone wano kyaliwo Bebekulu bamuwa ssente z'okola studio mu biseera bya COVID studio yagikola mu makaage yasaba ssente nga gamba studio yagenda gikola kutumbula bitone by'abaana bwana Dirisa manya ddi bw'olina okukaabira ne bw'otalina kukaaba ogenda kweswaza if simpase kadi ejja kukola wano wakawoka naye simpase kadi tegenda kukola wala be firm that's your life
13 years ago wali ku street kati onakuyamba nova ku street kati then twagala kumanya bali wabojje ku street. Byebyo nno z'ensonga ezaaviiriddeko omuyimbi Eddy Kenzo okukaabira ku interview ng'alaga obulumi bw'alina olw'ebbanga lye yamala ku street nga tayambiddwa. Ye mu kuvaayo kwe n'alwana nnyo waakiri asitule ku bitone by'abaana. Bamubuuza ebitone by'abaana bye yasitula era ayogera ku ba ghetto kids kubanga be yakwatako baddansers be abazinanga mu nnyimba ze ez'enjawulo. Bannayuganda beebuuza nti ku bantu abayimbi abali mu ggwanga Uganda waliwo yeeyimiriza mu Eddy Kenzo nti ye yamufuula kyali? Lwaki akutte ku baana bokka baddansers ate nga talinayo gurupu ndala era ali kuyaba ghetto kids? Ensonga ezo bannayuganda ze beebuuza. Lwakiri singa waliyo abayimbi abamwenyumiririzaamu nti nze okubeerawo kwange kiva ku Eddy Kenzo naye talina kyalagawo. Kyokka olwaliro avuma abantu abavuddeyo okulwanirira eggwanga Uganda nga balekawo n'emirimu gyabwe egy'okuyimba nga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu nti mu kuyimba mwe yali ajja ekyokulya. Naye olw'okuba yalaba nga ebintu tebitambula bulungi n'agamba kansooke nteke wansi ekitone kyange tulwanirire bannaffe abalala. Ba Eddy Kenzo be bamu kubakuba Kyagulanyi Robert Ssentamu olw'ekyo kye ye yamukola. Kati buli oyambyeko abaana abayita mu lifestyle y'emu gye wayitamu. You know? So sikuddawo kwekaajakaaja ate ekirooto kyange kuyamba kutumbula bitone. You know? Olwaleero sitoole yo teyawukana neya Bobi Wine mu kutandika. Toli yali mu ghetto z'e Kamwokya ng'akuba amataffaali gwe wali ku streets mwenna ne musisimuka ne muvaayo. Kyannaku nti ate gwe Edilisa sitoole yo weetuuka ate eraga nti abatuulira ebitone by'abaana gwe bw'okuutira akadingidi. Kino kyandibadde kikola nnyo amakulu nti up to now you advocate for talent, promoting talent in the country. Kubanga bwana Dilisa okimanyi bulungi nti bwe tuba ne system ennungi olwaleero singa olinawo babwana Dilisa abali mu lifestyle yo nga 13 oba 20. Ne weebuuze lwaki system yasobola kuproducinga gwe bwana Dilisa gwe wekka.